nze ne nkutuka emigugu n'ogituusa bulungi kubanga oba okolaganye n'omuntu sigenda kutikanjaga sigenda kutika mayirungi oba biragalalagala so obeera ng'okolaganye na muntu mutuufu kati comedy ku ssaawa zino tokyangeraageranya n'abasajja bange lwakuba Kapale yagenze mu Amerika tosobola kungeraageranya ku Bakapere tosobola kungera mariachi lwakuba nti kati yaakola nnyo bobbybrown ya nilonilo abo toyinza bangeraageranyako kubanga ati nze nyineza comedy ate nyina n'ez'obusuubuzi ate obusuubuzi buli lunaku neeyongerako okulaakulana temundekesa n'ennyonyi kati ate ekya comedy abantu bagamba nnyo Sebanga takyakola comedy ku ssaawa zino ngenda London omwezi ogujja nnaku z'omwezi nga nnya ngenda London nze ndi ku bato ya Shiba ne Cindy bantu tenga kazanyiikirizi ate era MC nze in charge Uganda kasuko yabadde in charge ate nza kunakayise kasiki oba kwegezaamu lyaso naye endongo egenda okkabeera London mu Royal Agency ngenda kuzanya comedy okuva gye natandikira paka kati bwe nava atenzike nkoma we Dubai bulijjo nkolera mu Bubala nkolera mu bufo buno obutono tono obukirabu kati Shiba ne Cindy babatadde mu hotel eyakabi e Dubai wagazi abantu bagenda kutula bulungi kitegeeza Sebanga ngojjeko obusuubuzi ate comedy yamwongeddeko kati ndi international owaye kati kaye bamugobye mu bato kayanda ntagenda gendayo kaya genda nga muwagizi kaye yasobola otambulira mu buli mbeera kubanga talina kiti kyagwamu nnyo kyanjawulo si artist wabula be bawuzi b'obunyama ab'amaanyi so mu njogejjako talina kiddako alina ekiddako kubanga alina omuyimbi we gwawagira nze ndi Newto abantu abo bonna mbali wakati Cindy ne Shiba nze ndi wano wakati okozesa sente mmeka okugenda n'okudda Dubai ezo tuyinza obutazoogera kubanga ziba mu diramu bannayuganda tebajja zitegeera akadama kwe bali kozesa diramu omutwalo gwa diramu ate mbalikira mbaako n'ebyensuubula eri kati bye bitwala sente nnyingi tugeze bino tebiri mu sente nnyingi wano balawo nga akakadde kamu n'ekitundu aka Uganda naye ate ebiva eri ebyobusuubuzi zino engoye ez'abakyala ezo ez'ebbeeyi zi laptop masimu agagamu ga iPhone ti iPhone emu egula miliyoni meka 4 oba 5 kitegeeza nti kati wengera ne miliyoni 10 teziba nnyingi nnyo ku byogenda okusuubula nnyingi wano ng'ozoogera ne mu byoleetamu era mubeeramu boxi 3 4 obisaawo otanga kuyapa tibaga babeera bakambwe nnyo atukiriyalinga bulungi omusolo gwa gavumenti olwensonga tusobola bisaawo yo ara nga tebakebedde era oba olina okiriyalinga omusolo era bye batakkiriza sibireeta nze sireeta si mu nkadde obireetera abantu oba olina edduuka wobiteeka ndeetera abantu nange nnyina edduuka basobola balagirirayo nawe bye Kampala obimanyi ababbi b'Nansana ababbi b'e Kasubi bwayise bamanye nti Sebanga asoganyiza wano bateege ekiro gwe kutazireeta owaye mukazi wo mulinyisako ly'ennyonyi akoleyo ki ngomanye ekiri e Dubai balya buli kiramu matooke bijanjaalo kati ebyowange babirabako amasavu ndekandeka tondeetera bizibu nalongo kuuma abaana abagamba nti comedy yali yakugwako comedy kyasesa ati kati abo kati babuuze baliwandiwa omenye ebikolwa bimala omuntu katane bakuga nti Sebanga yagwa gwe mbuuze Sebanga agenda London kuzanya comedy gwe bakulanga kachiri kala to obo kyangamba ki nze sikyewala na kwewana ngulumiza mukama yansitula era bannange nze mukama osubira okwa upgrading over Dubai otandika okusubirako nga China ne mu nsi endala oba jasigwe Dubai watuuka ensi wagimala nabadde ttake nga ngenza okukola research visa yino omanyi tubyogera bino byonna tuyinza okuba obyogera abantu baga nti nabadde ttake neera ndali bwe ngendo kibalaga kakati ngeno omundekesa ennyonyi nze mbabuulira naye gwe atasoma bino bitegeera otya mukama yafuga nze nagambye mukama tiwali kyatasobola buli lulimi aluwulira mukama by the way mademba akatabo kaako ndoza stamp muzirabu kana atera okujjula stamp Kenzo nawuliranga agamba nti ye kana ate kaakubiri akasooka kagwako dda nakano kabulako ate muri visa eri serious ndaba stamp njere ati ngenda kuleetera mwezi ringi mbadde nkuleetera ettaka erinda kunjire nendo zamula Sebanga watu sennyonyi nagifuula bugaali yali akuba ekijji eyo yawa oyinamu yasolozanga ebitaano ya kati yettake kyadde kintu tteyo okulaba engatta ezo ennungi okulaba amasuuti ago amalungi engoye ezakabi okwongera ku mutindo namaze okukola research era ngenda kuddayo kati nga ntambuliza ddala kati ne London kenfunye omukisa era nayo ngenda kukolayo research era nayo ndaba ekitambula ne mu America ngenda era Kyagulanyi woddirayo taata tondeka tugenda ffenna nja kudda shati omuntu alina kampani e Uganda bano bola tebalinayo emirimu abalemedde e London abalemedde mu America ne nyina kampani namba Seba Smart Air Cargo
ate nemeze erinze nebegera ate ngende bankozese ntandika okunaaza abakadde sisobola abagenda si kibi era mbebaza mwebale baganda bange ne lwakuba eno temwalinayo kiddako nenze nyina plan B kati omuntu alina company atoyinza kuntwala eri bankozese Kapale omwa amagezi ki akole mukama yamuwaddeyo second chance Kapale ensi ebadde yakumanya ensi abe asiba ku TikTok live abeera okwo naye akole bw'ofuna omukadde bano basuga mami yongeramu amaanyi nze ngenda kuweereza omulondo emwanyi ezaffe enfumbe ezikola bulungi wala gikuluudu osiba omugongo kabaka bikagumya mugongo nga tosuubula mwanyi na mirondo ab'e Dubai tebabyagala mbibatwalira lwakuba bibeera ku order naye kati tewali order sokubulire Kapale oyo Kapale kuba we yasemba ogenda mu Amerika bazza muzi Kapale wamba kyoba okola mukama yakuwadde gibayita second chance gikozese bulungi muganda wange nkimanyi oli musajja mukozi kyoba oyongeramu tereza bino wammanga Kapale beera muntu mulamu beera mwetowaze beera n'empisa ate tya Katonda kuba mukutya Katonda amagezi mukakolaki nakutwala ku kyachi wa pastor Bugembe dakika 2 n'oddukayo kati ddayo mu kyachi eyo osabe pastor Bugembe wayiseera e London wayise mu America mwegatteko musinze oyite mukama mbalese banennyonyi endeka Awade Sebanga linda ko subuto tambula na sente kadi wano wendi ngenda kwata bili ya bukadde 2 neto nza tambula nabo bawetadde mbulabi bogwa mu babbi ne baku sente zaffe zitambulira ku masimu ku mobile money zitambulira ku Western Union soka tuwana okomawo ngenda kukomawo ku Friday ija kwa Uganda weekend malayo nakubirizo kazi wana ate era nzireyo ku Saturday ate nkomawo nyina okukomawo kubera kushoya muganda wange David Lutalo nga 29 wali Rugogo munalongo concert sinza kulekerera David Lutalo era numiddwa nnyo mbadde nyina omuyisa mu kibuga wakiseka luddawa nesobodde kubeerawo n'ekirungi namutundiddeyo emmeeza 10 nga muganda wange David Lutalo nebanambye ozinyenye abaana b'omu bed space anti kyekyo mukama ate bampadde omukisa kyange nyina okikozesa ate nze okwegatta gwe mulimo gw'omutwe champion good nga mmeka nga 23 ogwokumeka olw'omukaaga enja kuba nkomyewo ngenda mubeererawo ye muganda wange abaana ba ghetto mwenna tulina okwebeereramu era nze nnyina obbagattamu kale subuto tambula na sente kadi wano wendi ngenda kwata bili ya bukadde 2 neto nza tambula nabo bawetadde mbulabi bogwa mu babbi ne baku sente zaffe zitambulira ku masimu ku mobile money zitambulira ku Western Union soka tuwana okomawo ngenda kukomawo ku Friday ija kwa Uganda weekend malayo nakubirizo kazi wana ate era nzireyo ku Saturday ate nkomawo nyina okukomawo kubera kushoya muganda wange David Lutalo nga 29 wali Rugogo munalongo concert sinza kulekerera David Lutalo era numiddwa nnyo mbadde nyina omuyisa mu kibuga wakiseka luddawa nesobodde kubeerawo n'ekirungi namutundiddeyo emmeeza 10 nga muganda wange David Lutalo nebanambye ozinyenye abaana b'omu bed space anti kyekyo mukama ate bampadde omukisa kyange nyina okikozesa ate nze okwegatta gwe mulimo gw'omutwe champion good nga mmeka nga 23 ogwokumeka olw'omukaaga enja kuba nkomyewo ngenda mubeererawo ye muganda wange abaana ba ghetto mwenna tulina okwebeereramu era nze nnyina obbagattamu kale